olusozi lw'okusabirako lwa Nations Prayer Mountain Seguku n'abatuuze b'ekitundu ekya Seguku Katale olw'ekkuba ab'olusozi luno lye baagala okuggala zikyalanda. Abatuuze bawakanya ekyobukulembeze bw'olusozi okuggala ekkubo eriyita ku lusozi luno okutuuka mu maka gaabwe nga bagamba nti lino ly'ekkubo yokka erisobola okubatuusa obulungi mu maka gaabwe, ng'era lino bagamba nti badde balikozesa okumala kakana emyaka egisoba mu 20. Babakulembeze b'olusozi mu nsonga zabawa okuziba ekkubo lino okusukka wankaaki waabwe bagamba nti bakikola lwa nsonga z'abyakwerinda, so ng'era bakinoganya ng'ekkubo lino bwe beegulira ettaka kwe liri okutuusa abasabi ku lusozi dda. Naye nga tebazze ku mountain tesobola balejulating nga tewaliwo amakubo amalala aga community ge basobola okukozesa. So kino for security reasons we purposed to condone off the entire premises of Prayer Mountain. Nabo ekito oluvannyuma lw'abatuuze gye buvuddeko okwekamwana ne bamenya ekikomere ekyali kizimbiddwa ku kkubo lino, ensonga zino zaatwalibwa mu kkooti Entebbe ng'abatuuze bawakanya ekyokuzibibwa kw'ekkubo. Ne tukiwakanya era abamu ku ffe ne batutwala mu kkooti era omusango guli mu kkooti Entebbe, naye nga tetunnaba na kuwuliriza musango bagezaako okukola olukujjukujju okuddamu nate okuziba ekkubo. Omulamuzi Rashid Batanula wa kkooti Entebbe yasalawo ku Lwokusatu Ssabbiiti ewedde okusooka okutuuka mu kifo kino ekitabudde abatuuze n'ekkanisa nga tannaba kuwansala, era ng'ono agenza okutuuka asanze ab'olusozi n'abatuuze bamulindiridde. Nze ngenda nsobola okukola okusalawo nga mmanyi kyenjogerako. Tutera okuwandiika abantu ababaddewo. You can just register and keep writing because kituyambako okugamba nti tibaaliwo ate twatuuka ne mubeera abajulizi. Okusooka abakkiriza abakuŋŋaanira mu kkanisa ya Trumpet Center ku lusozi Seguku basoose kusabira mu kifo awali enkaayana wakati mu kulangirira emirembe mu nsonga zino, so nga n'ab'ebyokwerinda babaddewo okuziyiza obutabanguko bwonna obadde buyinza okubaawo. Omulamuzi bw'atuuse atwaliddwa butereevu mu kifo ewali wazimbibwa ekikomera n'ekkuba eddala ab'olusozi lye baagala abatuuze batandika okukozesa, era nga wano omulamuzi alabiddwako ng'aliko ebibuuzo by'abuuza abamu ku batuuze abeekubira enduulu okuyita mu munnamateeka waabwe, ssaako n'abaddewo ku lwa Nations Prayer Mountain okuyita mu munnamateeka waabwe naye abadde akiikiridde. Omulamuzi bw'ati alambuziddwa ekitundu okulaba enguudo endala ab'olusozi ze bagamba nti ze zirina okukozesebwawo mu kitundu. Omulamuzi ng'amaliriza okulambula ategeezezza nga bw'agenda okusinziira ku ebyo by'alabye okuwa ensala esuubirwa ng'ennaku z'omwezi 20 mwezi guno. Yes, we offer. Neither minister nor RDC nor judge can determine this. These are decisions we make with the people with whom we live. Oluvannyuma twogeddeko ne munnamateeka wa Nations Prayer Mountain Fred Mukasambidde n'atubuulira ku bibaddewo. Amateeka nti kkooti bwe ziba ziwuliriza emisango naddala egikwatagana n'ettaka, kiba kirungi nnyo okusitula kkooti n'egenda erabako ku ttaka okukakasa buli muntu kyayogera oba ddala kiki kituufu. So n'olwekyo kye bayita lokasi nikwo akati eno ye lokasi gye tukoze. Ono akinuganyizza nga abatuuze okumala ebbanga nga bakozesa ekkubo eriyita ku lusozi bwe kitalina wadde we kifuulira ekkubo lino okuba ery'ekitundu. Ekisooka osobola okusaba obukulembeze obuli mu kitundu obwa loko kanso ne bukkiriza nti awo wateekebwewo ekkubo ery'abangi ku ttaka lyo gwe ne bakuliyirira, bagiyita compensation. Oba omuntu asobola okusaba mu magistrates court, kooti neeyisa ekiragiro nti awo bakolewo access road era ono nannyini ttaka bamuliyirire. Naye bw'oyitawo obuyisi ne bw'oyitirawo emyaka 4 tefuuka access road mu mateeka, ebeera bubeezi gye bayita comfortable routine nti kibikunyumira okukola naye teriba kkubo. Munnamateeka w'abatuuze Wolutabwire naye alina byalambuludde. Ekkubo lino bw'ogoberera amateeka agalungamya amakubo liri lye bayita community access road is a public road. Era ekkubo eriri mu mateeka ne kkooti tesobola lijjawo okuggyako nga district etudde neeyisa technical report n'egamba nti tulijje ate erina okulayazinga ne Ministry of Works. Ate abatuuze balina obbawa alternative route ng'eri feasible. Naye nga bw'olaba amakubo ago
terrain nizowedda anwana bulwana kulinnya. N'abatuuze okuli ssentebe w'ekitundu Musa Muyingo Sebandeke balaze essanyu olw'omulamuzi okutuuka mu kitundu n'alabira ddala ekkubo eryogerwako. Nandisabye Prayer Mountain yekubye mutima yeetereeze nga tenaba kujja kuki ku nsonga yaffe eno. Tugezezaako okuteesa ne Prayer Mountain naye bantu bagumu nnyo tetulina gye tulaze nabo. Kati nsaba omulamuzi waffe alamule bulungi. Nze kyensaba taata wange Apostle owa Prayer Mountain nze ngamba tutambulire nnyo olw'okulengera ennyo ku ky'emyoyo ti abantu bano okubaggulirawo n'abasaasira kigenda kukola enjiri nnamu nnyo tuleme okuba nga tuggalirayo emyoyo gye. Enguudo zino ze bagamba ze tulina okukozesa nguudo si nnungi nnyo naye omuntu bw'ayogera obwogezi nga tazze ku ground aba takitegeera. Kinsanyusiza nnyo omulamuzi azitambuddemu zonna n'aziraba nti enguudo zino tezisobola nakozesebwa mmotoka nnene ezireeta material oba ezisomba amazzi kuba ku lusozi luno n'amazzi tegatuuka bulungi. Omulamuzi watusuubiza zze n'akola lokasi yabadde kukola lokasi tulinda judgment ng'ennaku z'omwezi 2 tudde nga tugulana n'ekkubo lino yagaliziba egamba liri ku ttaka lyayo kituufu liri ku ttaka lyayo wano tuyita n'ebyo baaguza Juma inaguza abatuuze bonna bemulaba abaasenga ku ttaka kuno. Kale zezo n'ensonga z'ekkubo eriyita ku Prayer Mountain